Ennyumba zange bazikola kuba n'ennyumba esingawo ensula nsula busisi ku kyalo batebenabera kuzita nze yintusewufu Ssaalongo yintusewufu Ssaalongo n'emyaka 9 kiweze. Obuzibu obuliwo abantu bano kaweesa n'ekibinja kye banumbagana olweki kabaagala ekibanja kabagamba ekibanja kyekiba kya jjajjaabwe kate si kya jjajjaabwe ekibanja kyange nze najjawo bakimpa mu 1972 ye nanumba kitaawe nakiyingiramu mukyala 5 mpoza nene mumusinga nensalawo eri ya 95 kitaawe afudde ekibanja nkirimu era tewali kyebayogerako wabula kati bavuddeyo nasibye ekibinja kyokujja n'amaanyi ge n'amaanyi najja ekibanja nga kyagala nangamba ajja kukolako ennyumba zange n'aleeta abasazi b'emiti naki ne basala emiti amatooke ne bayunja emwanyi buli kimu babamba okutwala ebyo ne badda ate ne bakola ennyumba zange 2 ngabagamba tibasaliddeko mu mpaka so si mu kujja okkiriziganya byebyo nno. Kati wano wawoza n'ani gw'ogambye? Ani gwe wawoza naye? Nawoza naye kitaawe. Nga y'ani amannya? Kitaawe akawoza. Yeyani? Abdala Olusimbi Nnyama. Kawoza naye mu 95 ne musinga mu 3 ne bamuwa ennaku 14 ye n'alebwa paka bwafudde ekibanja nze nkirina ne kati nenkiweera n'obusuulu twakyawandiisibwa mu Buganda Land Board n'obusuulu nembufuna era ebipapula biri wali. Ekibanja kirimu yiika 4. Kati essaawa zino bazze bata ne bakoona ennyumba awadde toliimu addewo kwemu naate siriiwo alisiwe ne bajja bakoona ennyumba era senga nalimu balinzise kubanga bakoona enju bajjamu enzigi ne bazitwala amadiisa era ogalaba gamye gafaana buli kyebasaabu kyonna batwakitwala. Ennyumba temwalimu balimu? Kwoto temwalimu. Bani b'olumiriza okukoona ennyumba? Ate benumiriza emwalimu ne ssente zange zazijajeera obukadde 10 buyinza kulina akabisiiti yaabo benumiriza okukoona ennyumba beba basooka ne bajja ne bagamba tibajja kukoona ennyumba ne ku poliisi lipoota gyeziri ne baraza poliisi ezagala ku poliisi ekisobola obusongezo ezabamwero si nga boogera nti bajja kukoona ennyumba nga boogera ajja kukoona ennyumba ekyava buli bazikoona ate kati beewana ku kyalo ate bagamba nezino bajja kujja ekiro bazisendewo. Ate essaawa zino obunkenke bwendimu ng'emyaka gyange siirawo ensula mu nnyumba bagamba bajja kunzita ate nasula mutya ate tirina weza kusula enange yenna ebotolebotole kati ndaba mukwano gwange yennebakalu yennebaka ekintu kyekyendiko oba ne gavumenti enyamba eziruukirire. Bwewagenda ku poliisi nga bakoonya ennyumba poliisi yagambye? Nagenda kunyura ku poliisi ate nze gwe bafuula nga baggulako omusango nakola poliisi bonyiine ate nga bakuggulako omusango babagamba nti naeronda ebintu byabwe nabba ekibanja kyabwe ku poliisi ya poliisi enaggalama yangamba nti nesenza mu kibanja kyabwe era nenankayiino eki poliisi boodi gye baali basibye yena. Kati muzeeyi gwe ki kyosaba? Kati kyensaba nsaba obuyambi abantu abonye tebaliko egamba tebalina bwe boogera bituufu tebalina biwandiiko tebalina kiwabula bano abafere bufere bebeyambisa kati sa gavumenti ezinyukire ku nsonga ezo
ekibanja bakinziriza. Kati gwe ekibanja wajjako otya? Ekibanja ekyo kyali kyajjajja nga zakitange yali Asiya Nalwoga yafa 52. Ekibanja twasiba kitange 53. Kitange nakibeeramu. Yali Hajji Misiri Rowa mu Kiwenda nakimpa 72 entuulamu. Akati 72 paka bano banimbudde. Tewaali weetuukakyuka ezaali mu nsi nenziruka ogenda okudda nsanga kitaawe oyo akiyingiddeko wekwava okuwoza nga nnya naye twakiyingirako netugenda mu mbuga nemuwoza nemusinga kibanja bakinziriza mu 95 akadde emyaka 3 kati mugumu yewa ate waggwirayo. Kati lwaki Kaweesa ajja ku kibanja kyo awa nsonga ye gyawa ati Kaweesa yagamba ekibanja kye kyali kyajjajja wa kitaawe aga kyajjajja wa kitaawe kubanga ayina waka ati Kaweesa nze yandipise taatawe kuba jjajjaffe yazaala abaana aba wali bonna babeera baana kekala ndi akajjirako naye ng'ate ye jjajjaawe bamuwa ekikyembulamu nakitunda Asumani Nyamo wa Kikanga. Asumani Nyamo wa Kikanga. Bamuwa ekikye nakitunda ne muto we bayitanga Misisitu ne bagenda ewaabwe ku butaka ebulameezi. Enyumba befuna obuyambi ate ngenda kusenga walala. Sombe bajja batane basende ekibanja bajja olunaku lwa Lwakutaano ne basooka ne batema ebitooke n'emmwanyi bukimu ekala ku Lwomukaaga ne bajja ne kuleeda ne basenda ne baŋŋamba tolinaako obuyinza bwonna ng'ate baali bawaabako mu Buganda Nanka Land Committee ensonga zaate zinnavaayo bona bakola byabwe. Yunus Sebuufu Saalongo. Yunus Sebuufu Saalongo. Ekita Nabbaale 2. Nabbaale 2. Gombola Nabbaale. Disitulikiti Mukono. Essaza Nakifuma. Embyayo ensonga zino wammanga ow'ekitiibwa era omuduumizi w'amagye era muganda wange Jeno Muhoozi Kayinye Rugaba. Tukimanyi bulungi nnyo era tujja tukufolowinga faamu oba totumanyi naye tujja tulondoola byonna by'okola omanyi okukwata ku banene ababonyaabonya abantu. N'olwekyo tetukunenya oyinza okuba nga bino tobimanyi naye mpisaawo eddoboozi lino oyingire mu nsonga za muzeeyi waffe Yunus Sebuufu essaawa eno kubanga kigambibwa Kaweesi amaanyi gaakozesa era naye yeewaana ku kyalo nti ne bwe banaakola batya ne bwe banaantwalawa ne bwe banaakola batya tebalina gye bajja kunsibira tebalina kye bajja kunkola naye tukimanyi nti olina obusobozi bwonna obulondoola ensonga eyo n'olaba munene kyakiri emabega okubonyaabonya abantu okubonyaabonya abakadde bwe bati abatakyesobola. N'olwekyo ow'ekitiibwa Jeno Muhoozi tukusaba ositukiremu ozuule munene kyali Kaweesi emabega kubanga atukaabizza amaziga. N'olwekyo bubaka bwangu obwo. Erinnya Ali Senkunda. Erinnya Ssaalongo Lujinji Mustapha ndi mutabani wa mwami Yunus Sebuufu atuula e Nabbaale 2. Omukulu mwami Kaweesa yazze n'atulumba wano ne taata wange ngazze n'ekibinja eky'abasajja abaweraga bagidana mu mmotoka
ne bagamba nti ettaka lyabwe era baalese masiini bayita guleeda ne basenda emmere yonna eyabadde eriko ne basala emiti ne batikka emmotoka era ebifaananyi bwe biri eby'emmotoka ezo. Bwe twasazeewo okudduka okugenda ku poliisi e Naggalama okwekubira enduulu, muzeeyi lwamutuusizaayo baakutte muzeeyi ne bamuggalira. Kati mwenga mu bulumi kiba mulina? Obulumi bwe tulina nti mukadde waffe ennyumba mwabadde abeera baagikoonye eri ku ttaka kati talina waasula. Muzeeyi agera obudde nga buzibye n'atambula n'agenda ng'asooba wa mukwano gwe n'asulako awo. Naye kati tusaba abalina obuyambi bonna okusobola okutuyamba muzeeyi asobole okufuna obwenkanya, asobole ng'ennyumba ye eddawo, asobole okuddizibwa ettaka lye. Ntusaba n'omukulu owa fayiro ku mmeeza naye aveeyo atuyambe, ajje alondole ensonga zino tusobole omuzeeyi waffe okufuna obwenkanya naye abe nga atiriirako mu ttaka lye. Ezo ensonga zange. Erinnya Lugingi Mustapha, mutabani wa Yunus Ssebuufu, Nabbaale Tto. Kaweesa ffe kuno ku kyalo alina ebikolobero bingi by'azze akola abantu, naye ate ffe awaka kyasusse ewaffe kubanga mbadde mbiwulya buwulizi naye bwe yazze n'atuuka okukoona ennyumba n'agissa ku ttaka n'asaawa emmere gye yasanze, ebitooke, emiyembe, ffene, emiti emisize egibadde gyasimbibwanga gyakamala emyaka 3 ye n'asala n'agenda atunda. Naye bakama baffe tusaba mutuyambe, omwami oyo ye yeeyita ki? Mmanyi nti eri abanene abasobola okujja batukwata ku musajja ono abe ng'alamulwa bwenkanya. Moses. Ani? Mayanja Moses. Chairman wawa? Chairman wa Nabbaale Tto. Ntuula ku kyalo kino Nabbaale Tto nga nze ssentebe waakyo. Kiri mu Gombola ki? Kiri mu Gombola Nakifuma Naggalama Town Council. Tututte ebbanga nga twemulugunya ku babbi b'amataka nga bajjira mu Luganda ne basanga abooluganda abaatuula edda ku bifo byabwe bo ne bagamba nti ebifo ebyo byabwe. Ne bakozesa omukisa nga beeyambisa abasirikale abaawaggulu okujja okwonoona ebintu bye baasanga ku kitundu. Ng'ebintu ebyo bye basanga ku kitundu bibaako bannannyini baakasangawo ab'edda. Ng'ebintu bye beenyigiramu okumenya tebibaliiko kakwate n'akatono. Nga beesigama ku ŋŋanda olw'okuba bali balina oluganda nabo. Twemulugunyizaako misango gitwaliddwa ku poliisi ne gigenda wa RDC naye ng'ekisinga okutuleetera obuzibu be bantu abapoliisi okujja n'ebidduka ne bamenya ebintu by'abantu nga bayimbye kuli guleeda ne bataleeta kukwatagana kusooka kutuuza kyalo ne bayita abataka ne bayita n'abantu baako bonna okumalawo ggoye eri ettaka. Twekubidde emiranga naye ng'ekintu kye tumaze okufuna abantu abo bagenda waggulu mu State House gye bajja amaanyi agakola ki agabawaga n'okwonoona ebintu by'abantu. Tusaba gavumenti etuyambe egoberere ensonga ezo mu bulungi bwazo nga beebuuza ku beerosi owa Kabaka ow'essaza lya Kabaka n'ebiwandiiko ebiva ewa Kabaka ebiraga obwannannyini. Ebyo bye byange. Kino ekyokumenya ennyumba kuba kutta muntu mu mateeka kubanga oba ozze n'otemula omuntu era tekisaanira mu mateeka. Kyetaaga ensonga zino gavumenti etuule wakati enoonye omuntu oyo eyatemula omuntu ono mu mateeka awozesebwe abeeko kyakolebwa ng'ate kwali ayina yeewaana ayina ne banne baatambula nabo. Omukulu oyo abonyaabonye ekitundu Yusufu Kaweesa ne mutabani wa Lufukutu bonna be batawaanya ekitundu kino ne Walule Abdallah.